COVID atuyisa si bulungi ne kijja kuggwa. Kyesitamanyi ekyo kyesitamanyi because simanyi kubanga nga bakikola basaba kuneebuuzaako okugikola so kati simanyi kigendererwa kyabwe simanyi oba egenda kumalawo bbanga kyeyo e-concert simanyi pulaani zaabwe nyinza okwogera byesitamanyi mutagenda tuyamba kumbe balina planning esingako kyendabakaawo okitegeera so I do not know sijja kuba comment ku bintu byesitamanyi abagende nedda teziba nkokola era sijja kyogerako n'ekyo olaba superstar sina information minister avaayo n'ayogera ku bintu bino byetwatugobako byetwagala okwogerako sinti buli omu avaayo mbu ajja n'ayogera bayagala no tulina information minister alina okwogera ripooti zaffe na buli kimu yamanyi lwaki saagenda yamanyi lwaki nasigala yamanyi okitegedde nze sigenda kwogera I have no comment sina comment actually saagenda I gave my contribution through mukyala Betty Mpologoma n'atukiikirira n'agenda okumula kozi twali mu lockdown oli omukakali then yafunye obuzibu in fact nze yasaba n'okusaba tufune ku ssente tumuyambe mu gurupu yaffe y'aba superstars yahanikawo n'ekirowoozo ekyo era nze yasooka okuwaayo yes naira ali yavuddeyo n'akola posts ez'enjawulo n'agamba nti abayimbi ab'Uganda bagulira aba DJ okutazanya ensimba z'abayimbi eyo gwokimanyiiko oba oyinza okuba nze ebintu ebyo sibimanyi nze buli omu industry kyali wange si muyimbi si DJ si presenter si gwe muntu akutte kamera so nankutangwaddagazi naze buli omu kyali wange kati simanyi if there is that kind of treatment mu industry cause tekintuukangako nze ng'omuntu n'ekibanga kyantukako nabe kasa kitegeera kubanga era nze music wange yasigala akuba so I cannot comment on that yes sijja kukyogerako ekyo so akuba mu muyimbi munange tosobola mufuula mbu ate ye mulalu okuba nti kyayogere talina besi yakyo kitegedde so sobola kumugamba mbu ate kyayogera tekirina magezi tekirinaako mutwe n'amagulu it's just her opinion and mine is sikirabangako on my side I don't know I think kiva kuba fan not receiving your music like they used to receive it before I think kwekiva simanyi how it happens ate bw'ogamba nti uma ne superstars bagenda eggulu ate baba baawukaniddewo ate nga babeegasse ate ogeye bonna bagenda eggulu ate bagenda eggulu batuula bonna so how are they separating they're just coming together kugambye nga bw'okyogedde bagenda eggulu bonna superstar okay okugenda eggulu ye solution y'okutereza music industry ya Uganda ekyo sikimanyi nakyo I'm not sure about that naye given that we saw certificates of people who went and learned something from Gulu musically maybe they'll come back and teach the rest who they left in Kampala and then we see maybe the industry will change from there tetumanyi byonna byagezesa byonna byakulaba process by process bintu byakugezaako bafaani bange bambi tugende mpola mpola kubanga n'okutandika era okugamba nti kamba welcome music tetwamala kuteesa nabaabu music netutambulirawo kati nobawo omwami tetujja kumala kuteesa there are things we can discuss about fenga nze ne bafaani bange netukolera wamu and there are things where they cannot help me ng'okufuna omusajja tebasobola kukinyambako there are things we can work together on like my music bwenfulumya concert zaffe ebyo we can work together ne ku kyokufuna omusajja we cannot work together basooke bakyesonyiwe ekyo osooke nkivuga enzekka anti nkugambye tebasobola kunyamba kufuna omusajja ate ombuuzi oba nina bannange toba tompuliriza everyone has the right to live their life the way they want to live it. If she's like that, as long as she's happy, that's what matters. Nange wano Wendy, I am happy. Sina buzibu. So get up with abasajja.